nupu nga tebannajja abasajja mu opposition baali ku byabwe bamuyita Kasuku akkiriza nti Bobi Wine yalabira ddala wala era yekka wano mu Uganda avuganya President Museveni. Nkusaba wekibanga statement ya Kasuku ntuufu nkusaba tusooke tumutere omutima mu comment section. Kati eno information yatuuse ne mu ssomero, nsaba ombulire omusomesa ono kyakola kye kituufu oba nedda, sooka omulabemu katini. The President of Uganda abasajja mu opposition baali ku byabwe nga ffe tulowooza abasajja balwanyisa Museveni naye nga bali ku byabwe. Nze tennalabye bannange kuba bannange abasajja omukaawu bwe balina. Kitegeeza nga tugenda mu kalulu NUP billions nga 7 ziyandibadde efuna tegenda kuzifuna. Bakugamba nti y'omu ku baliidinga mu mawulire ge Uganda wama tojja kubanga okijja. Nkusaba osooke olikinge information ate eno edduke ew'omukulembeze olw'ensonga ewaddako awakulu nnyo. Bano bamiitinze ebibiina okwabadde Jema, DP n'ebirala bingi nnyo, bonna babadde eyo mu mukago ogwo. Bano nno bagamba balwanyisa omukulu era ono bamuvuganyiza ddala, wabula buli mwaka nga omanyi nga tugenda mu kalulu wabeerawo meeting zino bwe ziti, wabula basinga nga NUP bagamba tezina makulu olw'ensonga nti NUP bo bagamba tetujja kutula ku ntebe ya mukulu oyo y'omu tubeeko kacaayi ke tunywa ebifaananyi bivuge. Mbu bano bo aba NUP bagamba nti bino biba biraga demokrasiya mu ggwanga lya Uganda, ate nga bo bagamba nti nedda taliiwo. Njagala owulize bulungi wano ewaddako Bobi Wine yasikowalinze gwe teeberezaamu abakulabikiramu ekyo ekifaananyi kiki kye kyandiraze wamma gwe njagala ombulire. Abamu bagamba nti yayokyezza, abalala bagamba Bobi Wine wano ye yagusunye President Museveni. N'olwekyo ebibiina ebitatuula mu iPod kyategerekese ssente bagenda kuba nti bafuna ssente. NUP ng'egenda mu kalulu eza iPod mye tewali. NUP abakulembeze bayo nga bakulembeddwamu Prince Robert Kyagulanyi Ssentamu bagamba nti oba tebafuna bazireke ne tebagenda kutuula mu iPod ne General Museveni. Bagambye nti ekifaananyi ekyavudde e Nakasero mu meeting ya iPod abatunulizi nga banoonya abakirabyeko nga banoonya Ssentamu Kyagulanyi Robert ayina ekibiina ekisinga okuba n'abaka kuduvuganya gavumenti abangi nga taliimu ng'abalala mwebali nga ye taliimu yakulira pati esinga okuba n'ababaka abangi kudda oluvuganya naye nga taliimu akulira ekibiina ekisinga okuba n'ababaka abangi ye General Museveni nga mwali n'abalala mpuliriza abasigadde. Kaakati akaseera kano kennyini nga bw'otegedde FDC n'ekibiina ekya NUP ensimbi zino tebagenda kuba nga bazifuna. Ebibiina bibiri ebijja okuli ekya PFF kiinayo ababaka kubanga waliwo ababaka abawerako abakulosinze, n'ekibiina ekya DF nayo kirina ababaka abakulosinze, naye olw'okuba nti tebannaba kubeera bammemba ba iPod nabo tebagenda kufuna ku ssente. Bwe banaafuuka bammemba ba iPod ne batuula kitegeeza nti banaabeera bafunamu ku ssente. Luli kibadde nti kasita ekibiina kibanga kikiikirwa mu palamenti kibadde kifuna bufunyi ssente, nejjukira nti etteeka eryo lyajja ne likyusibwamu gye buvuddeko nga oteekeddwa n'okuba nti oli mmemba wa iPod ng'otuulayo. Nti abaakikola baali basuubidde nti ekibiina kino ekya NUP kijja kuwalirizibwa waakiri bagende batuule nga mu iPod. Ensimbi babadde bazifuna naye ng'ate mu iPod tebatuula. Kaakati ne babatega amaggwa, olina okutuulayo tukuwe ssente. iPod yazzeemu n'etuula tebaagenze. NUP egamba aizuru ffe tetujja kugendayo oba mutuwa oba temutuwa, tetugenda kutuula mu iPod na General Museveni. Kyokka Jema erina omubaka omu bw'ati, Jema erina omubaka omu bw'ati ate nga ye mukulembeze. Jema omubaka omu bw'ati ng'ate ye mukulembeze. Kati nga bwe biri bajja funa billions 9. Jema NUP erina abaka 57 kale osobola okutuulako abaagenze tegenda kufuna yadde ekikumi. Jema erina omubaka omu egenda funa billion 9. NUP lwaki yazize iPod tebaagala kumanya, bagamba tetutuula na General Museveni ffe tetujja kutuula naye. Mbategeeza ne bagamba nti ekibiina kya National Unity Platform tekigenda kufuna yadde ekikumi mu kulonda kwe tuddamu.
tekigenda kufuna dde ekikumi. Minisita w'ensonga z'amateeka n'ekitongole ekiramuzi Norbert Mao yamaze dde n'okuwandikira akakiiko ak'ebyokulonda ekibiina kyonna nga tekyenyigira mu nteekateeka za iPod tewali yadde ekikumi kibagenda okuba nti bafuna. Jjukira nti ampuliriza. Salamu alaikum. Agati Nakalembe omusomi w'edduwa. Bw'oba wenyiye embeera embi yankusomere ku dduwa. Abali ebweru mirimu gigaanye papula zeesibye kino kyekyoto kwesabira omukisa kobe ng'odiriddawa wali wekusabira n'ofuna emikisa. Ky'oba olabanga abirira ebinyonyi ebitalina kyakulya naawe atalina mulimu jankusomere ku dduwa ofuna omukisa. Eno ennyanja kwesula buli kimu ekisira ne kiba kikujjudde nekikasuka mu nnyanja nekikunta nekigenda. Nze Agati Nakalembe kambawo ennamba yange yeeno 072537529 temuddeeyo nemwebakira ebizibu mukobe ku nnamba yange eno. Meeting bwetu yagenze maaso n'okweka nti yatudde gye buvuddeko wali mu bitundu eby'Ennakasero. Meeting yatudde mu bitundu yatudde ku State House Ennakasero era nga General Museveni yagibaddemu ne basekuritale General ab'ebibiina ebiwerako. Mwabaddemu basekuritale General ab'ebibiina ebiwerako okujjako ekibiina ekya NUP bo tebagenze maaso nakuleka nti baalabiseeko. Aba NUP tebaalabiseeko era wabaddewo ekifaananyi ekimu ku ebyo ebadde bigenda maaso n'okuba nti bifa bitambula okukamala. Ebifaananyi badde bitambula bakulengeza General Museveni omukulembeze w'eggwanga eritibwa erya Uganda General Yoweri Kaguta Museveni nga atudde ne basekuritale General mu bibiina ebiwerako. Babadde bagenda maaso n'okubaganya ebirowoozo ku nsonga za iPod. Ne tutegeera nti waliwo ensimbi billions 45 45 billion eza Uganda ezirina okugabanibwa ebibiina naye nga basinziira ku ababaka ebibiina ebigenda maaso n'okuba nti bikiikirwa mu palamenti y'eggwanga nga basinza ku muwendo gw'ababaka buli kibiina gwe kirina. Kaakati twategedde nti mu meeting eno wabaddewo n'okukkiriziganya nti ku mulundi guno nga bwe tugenda mu kalulu ebibiina bigabane kyenkanyi. Yes, ebibiina bigabane kyenkanyi ensimbi eza iPod. Naye okufuna ensimbi zino oteekeddwa okuba nga okola ebintu bibiri. Ekisooka ng'okiikirwa mu palamenti, ekyokubiri ng'otuula mu mukago oguyitibwa iPod. NUP ekiikirirwa ne mu iPod tegendayo, tebagenda kufuna yadde esso. Ekibiina ekya FDC nakyo kyagenda maaso n'oweka ne kizira nabo tebagenda kufuna yadde esso. Kitegeeza nti waba wasigadde ebibiina 5 ebigenda okuba nti bifuna ssente zino. Ebibiina bino 5 bigenda kuba bifuna ssente zino nti mu kyenkanyi ebbilioni 45 tayimuuza abantu nga 5 kumbi buli omu agenda kuba afuna bilioni zinga 9. Jjukira nti yo NUP bwetyo yetongoza kaweefube ow'okunoonya ssente zibagenda okuba nti bakozesa kubanga tebagenda kufuna ssente kuvamu teziriyo. Tebagenda kufuna ssente kuva mu kakiiko ak'ebyokulonda ke kalina okuba nti kazigaba.